twalowooza nti bwe tugenda ku TV we are enhancing theatre. Mwongera okugaziwa n'okufuna audience ennyo. Kankubuuzeeko ekibuuzo kimu. Oyina ba Hollywood A-listers b'omanyi. Mbuuliraayo omu ng'abeera ku sitcoms ku TV nga bamulaba buli wiiki. nga mayina omanya nti buli lwakubiri ntuula n'endaba kasoopu mwali. Golowooza it's a coincidence. Kuba tebakusooka nayo. Kale bo tugambe bo bakabejja tebaagala TV. Kuba batusooka ne bali bembracinga dda ekya television bagamba katulina kulaga ku film maker ayina capacity ekola station ye. Era n'agamba nti firimu zaffe ze tukola eno mu Hollywood zonna tujja ziragawa. Abasajja abali mu UMPA Motion Picture Association of America bandibadde bagamba katukole station ezaffe tulagirengako mu visa ffe. Why are they not doing that? Ngezaako okulaga nti there was a shift. Ne batujja ku kituufu, ne batujja ku mazima. Yes. It's not a mistake. It's a design. Who is against the real thing ekirina okuba okukizza eno? Simumanyi naye weebuuze ani afiirwa nga art sector eteredde? Nze nkugambye art sector ddagala. Ontegeera? Mpulirako olugambo mbu waliwo abaazuula eddagala liwonya siriimu wano ewaffe e Uganda. Naye kati bagenzi. Mbu si byange. Obiwulira? Singa eddagala eryo lifuluma okimanyi nti bizinensi ziggalawo. Omanyi ssente mmeka globally eziba zigenda okuba nga abantu bazifiiriddwa. Nga okubeerawo kw'obulwadde buno bulina kubeera abantu basigale nga bakola ki? N'eddagala lye bafuna lya bwereere. Okategedde? Kati ku bulwadde eddagala erigabibwa tulifunye nasobola okufunayo obusente kale okusigula owone. Talina kuwona. Twalina ebitooke ng'omusana gujja ne gwaka olusuku ne luggwaawo. Ekiro ky'enkuba kimu ne kigira ne kyaka enduli ne zitandika okukola ki? Okukomawo. Endwadde nejja n'ebisaanyaawo nebigenda ne muyiwako evvu ne bidda. Twalina kasooli nga bw'omusiga n'ogamba nsize endebe omusana ne gugaana ne gwaka kuba nebula n'ojjamu endebe ezi n'oterekako endebe y'emu sizoni eddako n'osimba endebe. Olwaleero kasooli gwe tulina awooma okuzaama. Buli lw'oba oyagala okusiga olina okugenda n'ogula ensigo. Buli sizoni kikakatako okunoonyayo ensigo gye bawanuuza nti yo eba ekyalina amaanyi okulwana n'embeera y'ensi weeri era ebala nnyo. Duli tebyalingawo buli sizoni ng'oddiŋŋana oyo. Ne bakwata omulimi namugamba tolima obonaabonera ki? Abantu bakyabonaabona. Fuuyira. Omuntu omu eka gifuuyira mu ssaawa nga nnyo. Mujalimirawo weekisi 2. Fuuyira bufuuyizi tomenyeka. Kati n'okakana ng'oyagadde okukozesa ekyangu kumba tolina by'okola ki? Kati obutonde ogenda okudda ku ttaka eryo nga tokyayina ky'oteekako n'otakifuuyira ne kidda. Understand. Kwaki kati eba efuuse nnyo nnomu kiba kimanyidde ekyo ekipya ekiriwo. Omubiri guno bakugamba nti mbiwulira ennaku zino era abasajja ennaku zino twesiimye tolina kunaaba nnyo. Nti waliwo bacteria nga zo zirina kubeera ku mubiri gwo.
kati bw'onaaba ennyo ng'ojja zina okimanyi ne bw'onaaba ne weekuuta otya agenda okulaba kuvaako ekko n'ogamba naye ate nze ava okunaaba n'enkuuta nako kwatwange tebwakuuseeko. So ekiri mu kulya theatre be banyini yo yennyini it's a design evaawa noonyereza ani afiirwa nga economy ng'abantu bategeera. Okimanyi nti tulina abagagga nga tebaasoma. Okimanyi tulina abasawo nga tebali nyanko mu bibiina. Lwaki basawo? Okimanyi tulina abasumba ng'oluzungu baluyigidde ku bituuti. Era afunawo n'omuvunuzi oluusi. Si tekitegeeza nti okusoma kubi. Yes. Nfuna bulungi. There are forces nga tezaagala muntu wa bulijjo ategeera amaanyi agafuga ensi eno. Ekintu kyokka w'osobola okugategeerera art. Oli kuyiiya kintu kye perfect. Nze nkugambye bonna abantu abamanyi art tebakola art, bakonsuminga art. Gwojja kusanga ekintu olaba omuntu bw'asimbula ekigere n'agamba kaŋŋende mu kivulu ky'omuyimbi. Okimanyi ennaku zino bangi abatamanyi omuyimbi agenda kuyimba naki era agenda yimba ssaawa mmeka. Kituufu. Va ku bino waliwo ebimu ebiri outstanding. Egenda olabe concerts mu byalo ne wano wennyini bajja tegeka concert nga y'amaanyi. Abantu basasule buli omu nga tumanyi tugenda kulaba omuyimbi bw'ati najja ku stage ssaawa 5 ez'ekiro. Gwe twasasulidde nga main gundi waffe. Ssaawa 9 twabadde tutudde. I can tell you the theatre okuevolvinga kwa theatre oba okinalowinze tulina okutunuulira art nga art evolvinga atya era ki ekimulya. Kati senga omala okitegeera ekirya art now njagala nnyo kizibu ki kye tusobola okugonjoola oba solution ki gye tuyina nga bwe tujja applyinga ku kizibu ekimu egenda kutuyamba okugonjoola ebizibu ebirala. Kye tulina okunoonya kati. Kye tulina okunoonya. Art eri mu buzibu naye obuzibu buno it's not a mistake. Bali tuli mu butamanya. It's a design. Waliwo ayagala kibeere bwe kityo. So ffe tugoberera agenda eri eyasetingibwa edda naye nga tetumanyi. Emmese oli yasuula embizzi bwe zaawulira akaso ne zigamba ono atwagadde ne zikkirira mu kinnya zigenda okumaliriza nga tezisobola kudda waggulu ne zitandika okwerya the only alternative. Kyokka neyasurvivinga neevaayo yavaayo ng'obwongo bukoze eki bugigamba omuntu alya kino kati nyinalya mmese zinnange. So when you're focusing mu kungeri art ja evolvinga I also want you to be very keen nti there are forces that are beyond the art and artists. Nti theatres zetulaba olwaleero zandibadde z'amaanyi if only tubeera intention and purpose ntugamba nedda art is a reflection of society. Waliwo lumu ebiseera by'e Somalia bakuba kiscavenger ekinyonyi ng'akaana kakali ku ttaka kaweddemu amaanyi naye ng'ekinyonyi kirinze kafe kikanone si kiri awo wennyini kikaswamye
akafaananyi ako kaali so common. You know, bw'otandika okuimagininga ebintu ebimu, omuntu nga a layperson bw'anaalaba leopard kifaananyi kyanyiridde, engo eswakidde eyagala okulya omuntu, kitegeera ye kyalaba n'agamba kikubya birungi bambi. Bw'osanga omuntu ayagala art agenda kulaba eyakikuba kyataalaba, ayagala art ng'akitunulako bw'ati alabe ng'eyakuba kino teyakiraba. Ekisiige kya Mona Lisa paka olwaleero bakyakinnyonnyoka. Buli omu alina engeri gyakinnyonnyola, buli mugagga aba nakyo nze ate bannange kino gwe biva okuba nti abantu ebintu ebimu babikola mbukulaga ssente. People that consume art, they consume value. Essimu olwaleero kati everything is on our phones. Yes. Osanga omuntu ng'atudde mu office ng'ali bw'ati ng'olina kyoyagala n'oyogera ne muzeeyi Bwanika, yes nkolira ekituufu asindika no aseereza noma n'obuuza obadde olaba ki nga tayina ekituufu abadde alaba, naye kiringa nti tuli programmed, tulina programming gye tuyingiramu nga tetumanyi. Ntulaba gy'ogenda kati gwokoze ogenda ku TikTok y'oku n'okulaba oti ese ng'oli akubuuza owaaye obadde olaba ki kati gw'ogibeerako reflect on yourself. Okubamu akafaananyi w'osinga ogibeereramu n'obudde bwekutwalidde bungi obwedda nkola ki. Okimanyi nti tosobola kulaba program noga nti kakati ntudde eddakiika 4 kandabe kino ekintu kandabe muzeeyi Bwanika ng'atunnyonnyola ati n'oteekakaawo wabula oyagala kusoba busekendi 3 buno naye bakubuuza owaaye obadde olaba ki. otosobola kunnyonnyola. What happened to radio programs? Zaavaawo zikyaliwo weeziri teri baziwuliriza gye bali bw'obatuukako eyo tebakunyumiza current affairs nga gwe tozimanyi era bazoogera naye nga gwe abeera aseereza tobimanyi. Very true. Wabula gwe olowooza nti bali mabega tebamanyi kigenda mu maaso naye gwe abeera ne smartphone otuuka nagamba abaana wawulidde Katikkiro kye yagambye naye bannaye gundi oyo gwe ali ku smartphone ogoberera lumbu ye n'akubulya ebifa wooli ku kyalo ewo woobeera n'akutegeeza Uganda bw'owangaalira ava ku Uganda omba nkugaziyiza nnyo ku kyalo gwe wooli naye bwe mufuluma awo wooli kati wabweru wammwawo kati nkugamba nti gwe otandika okungamba nti theatre evolving to me kitegeeza kinene. I understand. Something is shifting. Plates, fundamental plates are art are shifting in a terrible direction. We are risking so much every time we get to think nti omanyi tebitukwatako. Art bwafa eggwanga lifa. Mzee Bwanika, nga tumbawumba ako akantu ka theatre. Mwewe muli abali tekiniki era balina balaba ebintu bino we bigenda. For over years obiraba bitambula nga bigenda agenda bwe tuvuga. Is there any way possible
okutereeza ebyasoma. Yes. And what is that? Bisobola okutereezebwa naye jjukira omusajja yasooka okwogera nti ensi eyeetooloola omusana baamukola ki? Ensi yeetooloola omusana? So si musana kwetooloola nsi? Yasooka okyogera baamutta. Yali ayawukanye naffe ffera bitukola ki? Nakugambye oba gwe sinaga omuntu ategeera abonaabona nnyo ku kyalo ky'abatategeera. Tuyina wano, siyagala nnyo okugenda mu political lines. Tuyina ababonaabona ng'ekibabonyaabonya kwagala kubuusa bannayuganda nti babonaabona. Kwagala balaga nti banaawe tuli siwe tulina okukola ki? Twandibadde much better than this. Kakati solution eva zibaawo naye kwe ekyebuuzibwa tulina amaanyi agasobola okweŋŋanga ani aleese design esaanyaawo ati nga tuwumbawumba nga bw'ogambye. Okimanyi nti okuyamba ba artists gwafuuka omulimu? Okubayamba mu craft gwe bakola oba okubayamba mu bulamu bwa bulijjo? Okuyamba ba artist gwafuuka omulimu. Era ne babayita mu bifo ebimu. Mujje tubayambe, tubasomese. Balema babayambako mutumuke mu bye mukola. Kati bo enkya balyewa. Omuntu azze okuyamba artist atereeza obulamu bwe. Yes. Singa kiba kituufu ng'akitegeeza enkya agenda kulyawa. Bw'amala omumutereeza n'amuyamba. Nze bwonzira kuba wano njagala tukutandika okukuba ttooki. Waliwo ayamba naye ebigendererwa bituufu. Ddala ebigendererwa by'okuyamba. Abasajja bwe baavumbula eddagala lya sirimukenenya mbu ne bafa. Omwana eyavumbula tekinologiya ky'emmotoka esobola otambulira ku mazzi mbu naye yabula. Nina empeke nina mukwano gwange balina mission missionaries. Yes. Naye amafuta we gambukidde baagimpa aŋŋamba empeke eno ekirininga engine. Naye bw'ogiteeka mu ttanka n'amafuta gagenda kitono. Naye empeke eno erimu ki? Nange yagimpadde mwesige emmotoka z'ekkanisa yaabwe nziraba zitambula gye zibakozesa. Baazitwa tulina kamishoni ke tuli okukola baazitwa zituyambeko mu kano kamishoni. N'agimpa naye ngikozesa byeyaŋŋamba nga bituufu. Paka kati emmotoka yange tefunanga kizibu. Ne ka conception kaka we nagikozesereza nenginoonya katale nga teriiko. Naye nga yakolera bulungi era n'ogamba lwaki sigyeyongeza. Naye njagala ogyeguliza eri bagireete naŋŋamba tekkirizibwa. Tekkirizibwa kugyeyo. Mukama Katonda ono. Naye nga tubeera otukaaba. Kakati. Actually, I think theatre evolving. The forces fighting theatre are evolving. Zo zezikyuka. Era zezongeramu obubadi. Zaadaptinga. Ne zongeramu sikiiru. Theatre tenakyuka. Mukole eno nga zongera theatre terina weekyuka. Wabula ate abakolerero ogijja oba ogisaanyaawo bo bakyuka. Era obubadi bweyongera.
bayiya nnyo. Art is art. Okimanyi nti kati olwaleero AI esobola okuwa ekintu ekirungi the fastest time possible. Very true. AI bw'ogifuula mukwano gwo oba ofunye gw'onyumya naye n'akunnyonnyola emirimu negikola ki? Ejanguwa. Naye ate bwe tujja mu art era olina kyolaba n'ogamba kale katuuni. Tulina jjajja waffe lumu twali tumujjanjaba ewaka eyo. Kati amala ofuna ddoozi ye ey'okumakya atudde ku TV, atudde mu ddiiro afune ekyenkya ku TV kwaliko Kinigeria. Abakiteekako bitabyagala. Kati yakitono yagenda olaba sitoole ng'emukwata ng'atandika okugigoberera. Nga ye yeegomba omuvubuka onalaba omuvubuka abonyeebonye, omuvubuka bigenda okuggwa ng'afudde. Jjajja twamusanga akaaba nti bannange omuvubuka afudde. Nti nze nno bulijjo bino ebintu sibyagala. Enkeera bwe olwamo leero ofuna ddoozi ye bamaze omulongoosa akaatinaga munteereko akazannyo ndabe akantu kali akajjo kannyumidde nnyo. Bagenda okukateekako ng'eyafudde ejjo kwayo agamba lindako oyo yafudde ejjo. Muggyeko ebyo bya kisiru si kyabyagala. Ejjo nabyafa. Feelings ze alaba zifudde busa. Bwe yakaabidde kazuukidde. Kati bamuzannyira ku bwongo bamulimba. I understand. Art in its form, mu format yonna waliwo abantu abasobola okuconsuminga art. Nze ntera nnyo okugamba abantu firimu ya Who Killed Captain Alex tugifunireko ekyokuyiga. Twagivuma nti mbi nga nannyini yagikoze ne tugamba akoze atuswazizza akoze eki. Olwaleero Uganda yonna is defined by Who Killed Captain Alex. Tezuna production indala. Tewali firimu wano yakoleddwa e Uganda neefuna linnya lituuka wakati. Wakino kye twavuma ne tugamba nga batyo ekibi. Kye twavuma ekibi. Tetunakola even a quarter of it. I understand. Gemaanyi ga art. Art tata alinga mukoka. Barandika okuluputa. Buli kyokola ojja kikola naye paka alina okufuna waakola ki. Art ali magical. Kugambye art ddagala. Abantu abategeera art ate si be bakola art. N'abakola art tebamanyi maanyi ga art. Music eyo omuwulira. Music kye kintu ekisobola ndowooza okuzuukusa n'omufu singa otegeera amaanyi ga music. Naye ate abamukola tebamanyi maanyi gali mu music. Oli wa ddiini ki? Judith Babirye omumanyi. Okimanyi olina ennyimba za Judith Babirye z'osobola okuwuliriza nga bannange n'owulyanga Katonda asembedde. Era bw'oba ogenda okwebaka ng'oteekako akagundiko wali. Otambula Uganda eno wonna we bafiiridde omanyi ng'oyagala otegeera karakita z'abantu biri ebintu bibiri mu bbaala mu kufiirwa mu masanyu ne mu nnaku otegeera karakita entuufu ey'abantu. Otambula Uganda n'otuuka ewantu nga tebamanyi kigambo kya Luganda ebatuuka okukuba music ku kufiirwa. Yesu beera nange. Naye atasobola kwogera dde ekigambo. Tasobola. Walumbeza yatukola bw'ati. Kakati awo bwe bakuba ennyimba ezo naawe w'oba otudde buli muntu alina akaseera ako kadda munda mu ye. Ke kakaseera akasobola okuwonya kansa ng'akuluma. Naye ng'ono yakeera enkya nagenda mu studio n'akwata peni n'awandiika nga tamanyi. Gwe muzannyo gw'oteeka ku stage. Gwe ng'oli kwefaako eddoboozi enkaligire. Omanyi art kiringa kitambo. Actually abantu abategera ebintu bino
manyi tuli mu physical realm naye ekitambo kiva mu spiritual realm gye tutalaba kijja ne kikwambala n'okola ebintu ng'abali mu physical realm balaba si bya bulijjo. Science akugamba nti osobola okwetereportinga n'ovaano n'ogenda e Masaka. Kati bw'okira mu science fiction w'abazungu olaba kisoboka. Jjajja kibuuka bw'akikola mulogo. Okitegedde? Naye bw'abeera wano n'akugamba ndi Masaka nno bannange kana wano mukoona wano olw'ekyendaba ekitagatta oyo mulogo. Kyagundi yamenyese okugulu atumuyunge mpa obuti. Omusajja mulogo oyo. Ono atapinga mu spiritual realm. Art kibanga kitambo. Kyovulaba si buli omuntu ategeera art. Kiva mu spiritual realm. Olaba Vijejinga oyo. Vijejinga ayogerera nnyo firimu bisaawe. Asobola okujja nga artist omuyimbi gwe balanze ow'amaanyi amaze okuyimba. Abantu ne beekyawa ne bafuluma ekisaawe. N'akwata mic Vijejinga. Abantu ne baddamu ne basasula buto bayingire. Azana kwa movie gyagenda okugenda mwagira badda. Ajogerera baginyumya. Nenga wali alaba. Kati nkulaga nti art, the forces oba amaanyi agatufuga gategeera amaanyi ga art. Era weokanya webulwagala okusitula omutwe nga ganoonya engeri gye bakola ki kati yeta evolvinga amaanyi agalwanyisa art gega evolvinga yandiviiriddeyo oli aba yatuuseeyo dda theatre nkugambye kwata olw'okunojje otule mu comedy scene abantu ojja obakolera show obafunayo abatalaba show yobaleete nga balina ennaku yaabwe ojja ogambye muzeeyi bwange kanjagala onfuneyo tiketi 2 ndeeta abantu okole survey, random survey oba interviewing before tobagamba mbatwala kino ne after otegeera amaanyi gaki ga art. Oli musajja amakaago gaagaana otegeera okutereera kwata mukazi wo kwata baawo omutuuze mu comedy scene banansonyi okwesa omanyi agenda okuvaayo ojja bala batambula beekutte emikono kuba basese ekibadde kibakutte ekibaawula ekiri wakati kiwonka ekiri wakati wano bava mu theatre nga bakibuuse. Senga art yali ng'ali mu maanyi gaffe ng'abantu yandibadde evolvinga. Naye art is in the spiritual realm. Abaana abakuba ebifaananyi bino abanga aliko emmando era omusango oli awalinga mwavu mukyafu ali bibye naye sanga omuntu asobola okurisivinga amaanyi agali mu kiseera ekyo nga bakola ekifaananyi kino ajja kugamba nkigula obukadde 3 ogamba omusajja abadde ki nze atakonsuminga kiri mbuze gwe musajja oli wabaaki kineeno kano kawumbi akataddemu sente mmeka naye ye ekimwawula alina obusobozi obukonsuminga amaanyi agaaliwo during that creation. Era gwe muzeeyi Bwanika omuntu ajja n'ata appreciate nga tomunenya kwa talina eri tali mu right place. Eddwaliro malwaliro abantu tebafa okimanyi waliyo abagenda malwaliro nga balamu nabwo tova wano banaye muleete ali bubi nga yeetutteyo kukola check-up tobiwulirangaho noga bannanonyeyo ki wagenze gwuliro nga tokola lino nagenda nenfunamu kagondi awo leero kati kenfunye akadde kampita wano ndabe ku dokita ndabe katono nnyo olugira muleete emergency omusajja agenda tufa era toba eddakiika zibadde obadde ogenze mu ddwaliro tebafa waliwo ekintu ekiri mu spiritual realm nga Katonda yakitukweka nga tetusobola kukimanya naye ekintu ekiyinza okukuleetera closer to that is art. Yayinaga amaanyi
kale emboozi tebankadde mbadde ne Muzeeyi Bwanika mmanyi leero ango mwe mutuuzizza agikutuuliddemu kumuze ndaba ng'agintuuliddemu simanyi ggwe ekikyolabye naye nkakasa nti ofunye perspective entuufu eya art obutonde bwa art okuyiiya kwe tuyiiya nawa gye tulaga oba gye tugenda kiki ekyalemesa oba ki ekikyagaanyi byonna nkakasa nti eyo ansa ogirina omukulu ono nja mweyongeza mu maaso awo ne topics endala zinaaba zigwanidde okubeera nga tudisikasingamuko naye mukkirize tukumi wano olunaku olwaleero tujja kuddiŋŋana mu programu ezijja mu maaso awo for now bye bye